Obuganda bwagwamu ekikangabwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2010 Obuganda bwagwamu ekikangabwa olw'amasiro g'Abassekabaka e Kasubi agaamuzibwazaala mpanga okukwata omuliro gonna ne gabengeya ekyaviirako n'ekitongole ekya UNESCO okugalangirira mu lubu lw'ebifo eby'enkizo ebiri mu Katyabaga. Oluvannyuma lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okukwasibwa ddamula okulamulirako Ssaabasajja Obuganda yatandikawo kaweefube w'okuzzaawo amasiro gano okuyita mu nkola ey'ettoffaali omwayitibwa okusonda ensimbi era ng'omulimu guno ogw'okuddaabiriza amasiro gano gwatongozebwa ng'ennaku z'omwezi 13 Meeyo 2014. Amasiro gano bwe gatyo gazze gaddaabirizibwa mutendera ku mutendera era nga mu Septemba 2023 UNESCO yalangira nga bwe gaali gavudde mu lukalala olw'ebifo eby'obulambuzi ebiri mu Katyabaga. Kati olwaliro Katikkiro Charles Peter Mayiga alangiridde ng'amasiro gano bwe gaggiddwako engalo era nga kati ekisigalidde kwe kugaggulawo mu butongole. Wabula Katikkiro ategeezezza nti omulimu ogw'okuzzaawo ennyumba muzibwazaala mpanga tegubadde mutono era nti gubadde gwetaaga akadde. Ekituleese wano olwaleero kwe kulangirira eri Obuganda okuzzaawo muzibwazaala mpanga guwedde leero nga 12 Desemba 2025. Abantu abamu bwe balaba ebintu ebyo ebikoleddwa ne bafuna ekirowoozo nti okutwala ebbanga ddene nga tetunnamala masiro gano kivudde ku butafaayo kimala. Nga bwe njogedde ku ntandikwa mu bbanga lino lyonna tewabaddeewo kiseera kye tuyimirizza mu kukola mulimu gwa kuzzaawo muzibwazaala mpanga. Naye emitendera egy'enjawulo egiyitibwamu okuzimba amasiro gibadde tegitusobozesa kutambula misinde minene gisinga nga bwe kibadde. Ono era ategeezezza nti ensimbi ezisobye mu buwumbi 13 ze zikozeseddwa era ng'ayogedde ne ku bintu ebirala ebitunuuliddwa okukolebwa okulaba ng'amasiro gano galabirirwa bulungi. Obuwumbi 13 n'okusoba okusobola okukola emirimu egikoleddwa wano nakyo kibaddemu obugubi bunene nga tetusobola kuzifuna mu bbanga ttono. Neebaza abantu ba Buganda, ensimbi ze batuwa zivudde mu bantu ba Buganda n'obutetenkanya obwa gavumenti ya Kabaka e Mengo. Neebaza President Museveni ne gavumenti ye olw'ensimbi ze batuwadde nazibabuulidde. Jacqueline Besigye Nyirakiza ng'ono kamiisona avunaanyizibwa ku makaddiyizo mu minisitule y'ebyobulambuzi mu gavumenti eya wakati ategeezezza nti gavumenti yakwongera okuwaayo obuyambi bwonna obwetaagisa okulaba ng'amasiro gano gabeera mu mbeera etuukaganye n'omutindo. Gavumenti ya wakati tweyamye okulaba nti tufunye omuntu ow'ekitiibwa Katikkiro tujja kubeera nga tuteeseke enteekateeka okulaba nti tufunye nti eno firefighting equipment is maintained ku lwa ministry ey'ebyobulambuzi, Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Twagala kweyongera kubeebaza ate we are waiting okulaba nti tufunye olunaku olusala ekisasi. Amasiro g'e Kasubi lwatandika ng'olubiri olwa Ssekabaka Muteesa ow'oluberyeberye mu mwaka ogwa 1882 era nga gaafuulibwa amasiro ewaterekebwa Bassekabaka mu mwaka ogwa 1884 ng'era gaakaterekebwamu Bassekabaka bana okuli Ssekabaka Muteesa ow'oluberyeberye, Mwangattu, Ssekabaka Daudi Chwa II ne Ssekabaka Muteesa II. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.